Mukatambika nakolwa leero ngenda kubannyonnyola obukodyo 10 obukozesebwa abatemulira ku bodaboda. Muno ngenda bateramu olaba otya omuvuzi n'omwekengera omutemu, otunuulira otya pikipiki n'ogiteebereza obutemu, abatambulira ku nguudo ab'emmotoka olaba otya bodaboda n'ogyekengera. Bubonero ki obukulaga nti oyo agenderera ggwe abalinnya bodaboda mbawadde obukodyo okuyamba okulinnya bodaboda eri safe, saako n'abo bonna ababeerako na bodaboda mwennyini bateereddemu obukodyo obubayambako okutegeera omusaabaze atagenda kukutemula. So mwongera okuteekako like zammwe, mwongera okuteekako comments kuba zituyamba nnyo ogenda maaso, naye ate era mwongere okubanga mukubiriza abalala okusubscribe nga bwe member naawe akasanzeeko olunaku lwaleero subscribe. Kikyendeese olunaku lwaleero w'osinzira okutulaba. Ndeese obukodyo 10 obukozesebwa ababoda n'abatemu abatemulira ku pikipiki. Obukodyo 10 obukozesebwa abatemulira abantu ku pikipiki kweze muyita bodaboda. Ajala okutandika nga mbagamba nti bodaboda mu kigambo ekyo mukyawule ku pikipiki. Bodaboda kigambo ekitegeeza omulimo, omuntu avuga omuntu olwa ssente. Pikipiki kyekidduka eky'emipiira ebiri kyemumanyi mwenna obulungi, so kyanjawulumuko. Naye lwakubadde mu Uganda ekisinga okulabikira ennyo mu pikipiki bwe bulimu gwa bodaboda. Obukodyo 10 abatemulira abantu ku pikipiki bwe bakozesa. Nzizo okukulabula weekengere ate obeere mu buufu. Tuli ku tamalemirundiofficial gwe mukutu okukola investigative journalism. Investigative journalism kwe kunoonyereza ekintu n'okinoonya paka wali eri ku ntobo ate nga oleeta mazima ag'enkomeredde agatali mu bulimba. Kyekyo kyenkola. Leero nze presenter w'omukutu guno eyalondibwa nawe bw'omukisa kubanga presentinga ku mukutu guno, naye ate era leero si kyekiti mwenzijidde. Leero nzize mu kiti ng'omukulembeze wa bodaboda. Nze kulembera oba nze omulungamya patron omulungamya w'ekibiina ekiyitibwa Central Bodaboda Riders Association. Kino nga ky'ekibiina ekisinga obunene mu Uganda ekya bodaboda, naddala abo abatali mu bijaketi bye mulaba abanaku abeeterawo obwegasi. Ekibiina kino kya bukulembeze bwa bodaboda, mbadde omuyima waakyo ate era omwogezi waakyo okuva mu mwaka 2015 mpaka kati we tuwogerera. Naye kibadde kinkola bubi era mbadde nsaba bulijjo olukusa n'enzikirizibwa olwaleero mbeere nga nkikolera ku mukutu guno. Bulijjo nsaba nnyini mukutu abeere nga mpa olukusa. Ekyaddala kiri nti kibadde kinnuma okubanga obutemu bujja bukolebwa ng'ate nze amanyi ensonga zino sivaayo bbawa. Kakati mbaleetedde olwaleero obukodyo 10 obukozesebwa obusinga okukozesebwa. Obukodyo 10 obusinga okukozesebwa abatemulira abantu ku pikipiki naddala eza bodaboda. Muno mugenda kutwaliramu obubbi obwa ebintu ebyenjawulo ng'okunyakula amasimu n'obusawo, okulumika saako n'okwefuula abakessi okuli mu industry n'abaani ababikola na biki by'olina okwekengera ndadde n'okwerinda. Mbadde mukulembeze wa bodaboda essential bodaboda mu biseera bya kitatta era twakola nnyo mu kulwanyisa obumenyi bw'amateeka obwaliwo mu kibiina kiyitibwa bodaboda 2010 n'omulima waakyo Abdullah Kitatta. Nino sivangayo kwogera ku nsonga naye si bibyandiisa olwaleero ng'omuntu alina experience mu kino nziza okukuwa. Kati gwe munnaffe alabira e Bungereza, alabira e Canada, alabira New York, alabira ina gy'osinziira, kaweereze munno gwe waleka okwaba ogwe kubanga ino nsonga nkulu mugitreating with urgency ate toteekamu nnyo byabufuzi. Obukodyo 10 abatemula abantu basinga okukozesa naddala nga beeyambisa pikipiki. Njagala okutegeezaako nti pikipiki ekola obutemu ebeetya. Njagala kusooka ku describinga pikipiki mutandiko zeekengera. Bwe bannaffe abakyali abanaku nga nze abatuyambisa ennyo omulimu gwa bodaboda n'abagagga abaagala obwangu n'abo abatuma musobole okwekengera ebintu bino wammanga. Ekisooka, pikipiki ki ezikolebwako obutemu ziba zifaanana zitya ate era bubonero ki obwenkukunala obugenda okuyambako okwekengera. Ekisooka,
Epikipiki zino zeerabise nnyo mu industry y'omulimu guno nga ngattirire. Mu mulimu gwa bodaboda bakiyita kuwakisa pikipiki, okuziwakisa. Ekigambo kuwakisa pikipiki kitegeeza oli yabbye bodaboda esukka mu emu oba bbiri n'azitwala mu galagi era ey'ababbi banne ne bazitema ne bazigatta. Oba yafunye ekipikipiki ekyafa n'afuna epikipiki ekyali ennamu ne bagigattagatta ebitundu. Kati ojja kusanga pikipiki zino osanga piki emu naye ng'eriko piki 3. Kati bakwata pikipiki ngenda kutandikira ku 2 n'addira ebitundu byeri n'abitema n'abigatta kweno kubanga naddala bajaji box ezo zeeyambisa spare y'omu. Pikipiki ezo mu lulimi lwa bodaboda tukiyita kuziwakisa, baziwakisa. Kwe kuba nti nno agassa ebitundu bya pikipiki ez'enjawulo. Kaakati gwe ali eyo okutandika otya okwenkeekerera piki gye bawakisizza. Piki eno ebeerako emiriro mingi. Omuliro kwe kugitunuulira ewatu wasinga nga baayokyererawo. Tandikira ku ekizoozi, gendera ku buno ka pipe akava ku yingini bijja kayita ka pipe naye gwe keetegereze otunina ebitundu ebirala naddala amayembe ga pikipiki nago oluusi gaba mwokye. Ebyo pikipiki gye bayite empakise. Kakati pikipiki ezo zibeerako ebitundu bingi nnyo nga si byazo wabula nga bagenda babigattirira zisobole okukola obutemu. Mukyo mutwaliramu number plate. Number plate ezisinga ku pikipiki ezikola obumenyi bw'amateeka ziba mpaniikirize. Empaniikirize kye kitya? Otunuulira pikipiki nga enumber plate teri flat emabega. Bwebanga yene ya white yakkirizibwa okukola omulimu gwa bodaboda ey'omu maaso nga nayo oli yagyokerako ebyuma. Kati mu kifulemu ekyo kyayo kyamu bw'ati afuba okulaba nga tebeera straight weight. Tebeera straight nja kugereza ku kaadi yange eno era ey'obukulembeze wa bodaboda. Tebeera straight weight afuba okulaba nga agiwunzika bw'ati. Kakati okutegeera nti omuntu ono yakikola akigenderedde nga tonalinnya bodaboda weetegereze mubeere babuufu weetegereze kuba ebigere nga 3 emabega. Bw'oba olengera tokyasobola namba ya wansi eno ebeera mu numbers oba 6 nga tokyasobola giraba oyo mumenyi w'amateeka. Tewali kiyimiriza pikipiki bweti. Ekigendererwa ky'okuyimiriza number plate za pikipiki kiba kya kumakinga sure nti bw'aba akusiseeko akasawo oba bw'aba akuyiseeko oba omukozi w'ekikolobero ekyo kyonna ng'alina ky'ayagala okukola bw'akukuba ebigere 2-3 tosobola kumanya namba ya pikipiki. Ekyo kimu. Ekyokubiri, pikipiki ezo enamba plate zaazo ziba ntememu wakati. Omanyi ababbi baddira ne babba emmotoka ne baddira enamba z'emmotoka ez'emabega ne bazisalamu wakati. Nebeera ng'eriyo bibiki something nga ya mmotoka wansi nga ya pikipiki 6 something oba gamba 7 meka. Kakati enamba plate eyo wogirabira ey'omubbi ewe omuntu yenna omutemu oyagenda okukola obumenyi bw'amateeka eba mmenyemu wano wakati bazigattirira ne bateekawo oluuma ng'olusosola giraba oluusi batimba-timbako obupande obw'abaserebu oleme kulaba muliro guli gwe yayokya ate era n'amala n'agiwunzika. Kye bayita okuwakisa namba plate eri ku pikipiki gye bawakisizza oba epikipiki engattirire mu bitundu ng'ekigendererwa kyayo kya kukola bumenyi bw'amateeka. Kakati gwe munnaffe yenna alaba ebyo singa ogezaako okulaba nti singa ogezaako okubeera nti otunuulidde pikipiki eno n'ogitunuulira nga bw'okuba ebigere 3 emabega tosobola kulaba namba plate gireke. Ekirala, pikipiki eziri mu bumenyi bw'amateeka naddala obutemula abantu ennaku zino abantu abo bazikwekamu emmundu. Njagala weetegereze nnyo omutto gwa bodaboda kw'otuula. Omutto gwa bodaboda abasinga bagidecorating oluusi eba decoration ekyo ngenda okugamba si decoration. Osanga omuntu nga yayiye ekiriba kya bodaboda nga kiva eno ku mutto omusaabaze kwatuula ne kigguka ne kiyita ye waatuula ne kigguka paka ku tanka. Nosanga nti tanka ey'ekyuma oli yagibikkako ekigoye. Nga bw'obikka dashboard y'emmotoka wano mu maaso n'obikkako ebyo eby'amasaalisaali bo bazibikka okuva eno gyetandikira mpaka eri ku tanka paka ku mayembe. Weekengere piki eyo. Ebiseera ebisinga muno batambulizaamu emmundu mu mitte eyo wansi basima omutto ne bagukubamu ekituli. Kakati olw'okuba yagusalamu n'ateekako emmundu emmundu atambula aba agituddeko. Kakati atera okubikkako ekiriba kino ne kibuzaabuza wali we yasala okubanga ayingizaamu emmundu. Ndeese obukodyo 10 abatemulira abantu ku pikipiki bwe basinga
okweyagaliramu. Njagala obeere mu buufu, video eno girayikira ate oteekeko comment yo obanga olina ekirala ky'omanyi ekisukka ku bino bye ndowooza nti bye mmanyi. Kakati ng'oggyeko omutto ogwo mwegendereze nnyo pikipiki emabega ku number plate. Waliwo number plate eziteekebwateekebwa nga yo ya bukesi, epikipiki ng'eno ya bukesi. Zo number plate ziba straight nga bwe naakugereza bwe nti eba nsimbe bweti, bwe bange eno epikipiki eba nsimbe bweti. Naye batero zisiigako ebintu ebifaanana bi oil, bino nno nga biba petroleum gel ebizigo. Oli akwata pikipiki ku number plate n'asiigako ebizigo. Ekigendererwa ky'okusiigako ebizigo ekyo kiri ki? Basiigako ebintu nobira biringa bi oil biringa biki naye nga bikwatira. Kakati olw'okuba atya nti ennaku zino poliisi ekwata nnyo pikipiki ezirina number plate ensimbe bweti, agireka bwati kuba yeeterera kukola bukesi. Kati bw'aba n'agitwala ku mirimu egy'obumenyi bw'amateeka ng'egy'okkuba abantu amasasi, okubba abantu n'okuketta, addira kasita amala pikipiki eyo okukola omusango. Weetegereze number plate kasita emala okukola omusango ng'ayoola enfuufu oba ekintu kyonna ng'ayiwako. Bw'ayiwako omulundi gumu ebizigo ebyo bikwata enziro oba ne bikwata enfuufu eyo n'ebika number plate n'avuga n'agenda oba tokyasobola kugiraba. So bw'oba otula ku pikipiki kantu katono nnyo kugamba kozesa natural instincts zo, kozesa amaaso go bulungi ng'olinnya pikipiki. Bino nno byakwekuuma kubanga obutemu bwonna obusinga okukolebwa ennaku zino bukolebwa ku bidduka ebyo. Kakati nganze omukulembeze mu industry eno nina emmeeza yange mu ofiisi yange enkulu mu Kampala. Abantu bano bazze bambulira ebizibu 2015 mpaka kati mbadde mu bizibu bya bodaboda. Mbikubuulira olw'okubanga mbimanyi, sigereesa siwanuuza, tewali yambuulidde bye nkugamba bye mmanyi. Kakati number plate zino ezisiigibwako ebizigo ebyo, bw'amala okukolako obutemu bwonna, bw'amala okukola ekintu kyonna ekimenya amateeka, adduka mangu n'abeera nga ayiwako, afuna waayiwako, kati gwe bwakuyitako tolaba. So mpikipiki ezo muzeegende ezuusi ziba ziddugala. Kakati ojja kusanga nga era ku pikipiki eno enkozi y'obumenyi bw'amateeka eyemenya amateeka. Mu maaso wano mu mayembe ga pikipiki oli gakwata bwati. Wano ewaawula amayembe wayitira obuwaya bwa buleeki n'ettaala batera okuzingirirawo ekikooti. Musajja mukulu, mukazi mukulu, mwana muto, jjajja, taata ne maama, bw'osanga ng'olina otudde ku pikipiki ng'eriko ekizigoye ekizingirire, omwo mubeeramu ekintu ky'obutemu. Bw'aba takweseemu mmundu oba pisito oba ebyo ebimundubundu bye bakozesa okutta abantu, aba akweseemu waya. Waliwo obuwaya obwa buleeki, buwaya bubeera butono nnyo, babuzingirira mayembe awo. Kati bwe batuuka nga baagala okutuga bakusibamu akawaya bwe bati. Akawaya ako bw'okakwata bw'oti tekakutuka, ne bwe mukabeerako abantu 100 akawaya ka buleeki tekakutuka. Bateekamu oluwaya nga lutini, kati weegendereze nnyo, waasibyawo ekikooti ayinza okuba nga asibyewo waya. Abamu basibamu waya z'amasannyalaze, waya solido z'amasannyalaze, bye nkugamba mbimanyi. Era njagala oluusi weetegereze bulungi. Oluusi basibawo ekkufulu eno, ekkufulu y'eggaali, naye ekisinga obukulu batera okuzingirirawo solido y'amasannyalaze, zino waya ennenenemukko ez'amasannyalaze, yo bw'agikuba mutwe toddamu. Naye basinga kuzingirirawo oli oluwaya olutini lwa buleeki, nti bw'abanga atuuse okukolako obutemu, era nja kubuulira bw'anaaba n'alukuyingizaamu akola atya. Ebyo kubanga ababoda bazze babimbulira kuba bye tudiringamu n'okutta abantu baffe bye tulina mu bibiina ebyaffe ebyenjawulo, ddala ekyange kuba kye kisinga okubeera ekigundiivu mu ggwanga. Kakati weegendereze nnyo omuntu gw'ogenda okulinnya ku pikipiki eyo, mubuuze kisebo kikooti ekyo kijjeewo, si kukuyisa mu maaso, si kukunaabuula, wabula njagala okubeera safe. Safety first. Era ekikooti ekyo bw'agaana okijjawo tomulinnya, genda mu maaso. Oluusi aba asobola okuba nga akweseewo omuliro guli gwe nabagambye gwe bookyerera okugattirira pikipiki zino. Ekirala, batera nnyo okusiba ebigoye oba ekikooti ku mutta emabega okutuulwako. Kakati bw'olinnya bodaboda ng'emabega eriko ekintu ekisibeko, ebiseera ebisinga kiba kigoye oba kiba kikooti. Bakisiba eno ku mutta emabega ng'ewali oluuma olwo olusembayo. Oluuma olwo olusembayo olwo luba luuma lwokyererwa ku ttaala lino ery'emabega badereeva kuba baleme bakoona. Kati kulitera okuzingirirwako ekikooti. Oyo yenna azingiriddeko ekikooti mugambe nti ssebo njagala ekikooti kino kiveewo. Weekwasa ensonga mugaye kijuba kijja kunzirugaza, bw'alemerako n'agaana okkijjawo, ayinza okuba wa ntondo, ne bwe zitaba ntondo alina kyabala, alina kyaterese mu kikooti ekyo. Kakati ekikooti ekyo kitera kweyambisibwa ki?
ekikooti ekyo kyabasibyeko ebiseera ebisinga pikipiki bwe mala okukola omusango gwonna ng'edduka babundula ekikooti kino ekikooti ne kibunduka bwe kiti ekibika number plate ne bavuga nga number plate terabika n'ebiseera ebisinga bwe baba batuddeko abasukka mu omu oba nga bali babiri era bw'onaagira bw'enakkuba amabega ng'egenze maaso ne laba mobile money abakyala mwe be balondoola bakuyitako omuntu ng'asibyeko ekikooti emabega akuyitako tofuba nnyo nakiraba naye ndowooza okwekengera ebeera ensonga bw'olaba pikipiki ensibeko ekintu ekyo mbabuulidde byebuulidde ge mazima n'omutemu ayinza okuba alaba akatambi kano ng'ajja kukyusamu obukodyo naye buno obusooka bukambu bagambe kubanga buli besiki ate we basinga okweyambisa kakati pikipiki yenfaanana yaaye weegendereza emiriro weegendereza ebikooti ebisibiddwa ewaya esibiddwa mayembe ate emitto gino egibikkiddwa abamu baagala balabanga malala karakterisiki ya piki endala zino ezikolebwa mu butemu ziba n'ebitaala bino ebiringa ebikwata enseenene weegendereze nnyo wa boda ateeka obutaala obutaala obwo babuleese abachina butaala obwo bulinga ebikwata vidiyo ebitaala ebikwata vidiyo ebinene oba ekitaala ekyakakwayita ennyo ekiringa ekikwata enseenene oba ekiringa eky'emmotoka z'empaka balina obutaala babatera okusiba wansi awo ku ttaala eddene nga bwabukubamu bwatoddamu kulaba oba bonna bukodyo bw'ababbi so bateekako ebitaala ebyo n'abiteekako wano mu maaso n'abidikoleeti nga biringa bina oyo mwekengere ng'ogyeko amalala g'ekivubuka naye ako ke kabonero akamu akalaga pikipiki nti singa abaakoze obutemu oba abaakoze okububbi bwonna obw'ekiro ajja kudduka era singa oba omuli mu maaso ajja kubamu amataala obule nga tomulaba akuyiteko basajja bakulu mbalabula ezo ze pikipiki bitunulira characteristics za piki ezo ojja kutegeera kakati enneeyisa y'omuvuzi wa bodaboda oba omuvuzi wa pikipiki gw'osanze gw'olina okuteebereza obutemu kye basooka okukola babeera ne hooded clothes president zeyawera president w'eggwanga yawera bikofiira naye ekyo oyinza obutakibanenyeza kuba bakolera mu mbeera ya mpewo naye teri wa bodaboda ayambala lugoye luliko huudu ng'ate alina elementi huudu eno ate egenda etyamu elementi so generally ekyo nakyo mulina okyetegereza huudu zino zebateekako ate huudu tegenda mu elementi kati owa bodaboda avuga bodaboda atalika ekijaketi ebiseera ebisinga berapinga akagoye muno so bw'osanga owa huudu oyo mwekengerera ddala huudu zino ezisinga bazitundira ku bijaketi mumanye ebijaketi bino ebibeerako ekyokumutwe nga wano kirina zipu osanga nga ejaketi agirina naye nga nekihuudu yakirese kutandika okwekengera abasinga okukola obumenyi bw'amateeka babeera mu elementi eziba za bbulaaka ekale ne bwetaba ya bbulaaka abeera yeebise yenna kakati omuntu ono omutegeera otya nti alabika si muvuzi wa bodaboda wabula mutemu bw'akuapproachinga kuba ebiseera ebisinga abasinga baba bakugoberedde ebbanga gwe nga tomanyi totegeera oba bakugoberedde bulijjo bakugoberera oba tebakugoberedde kakati characteristics z'omuntu ono asooka neyeekapika element bw'amala okwekapika element bw'akutuukirira ebiseera ebisinga ajja akugoberera naye kantandikire wali akutuuka kaatya kantandikire wali kwakutuuka kaatya mutera nnyo okulinnya bodaboda fe mu bodaboda zituyita ez'abakabyanze oba balubyanza lubyanza ye muntu atalina stage wakolera ye muntu atuukiriza ekya bodaboda nti avuga okuva ku boda paka ku boda azunga buzunzi oluusi ekitali kibi kuba abanoonya ssente naye abasinga okutuusa obutemu ku bannayuganda aba yakulondodde dda kati bw'oyimirira oyimirize bodaboda waliwo abo abajja bapapa abo ajja n'apapa n'akukiika mu maaso ngenda kubawo obukodyo bubiri w'oyagala otegeerera omuvuzi wa bodaboda omutuufu n'atali mutuufu ngenda kusooka mbawo obukodyo bubiri kwabo abapapiriza oyimiridde naye nga kyalibadde kirungi nnyo okulinnya bodaboda eya stage gy'osanze ku stage ng'ekola ng'ate parking tewali wennyini si bana bapakinga ku pembeni wa stage nga stage obalaba wali naye yaliko wano mu maaso abasinga baba balina kye baguumiiseewo eya stage naye bw'etaba ya stage oyimidde ku mabbali okubya omukono kaakati wajjawo owebbamo n'apapa n'agira mwekengere oyayinza okuba nga aze akulondoola ayinza okuba nga ebbanga lyonna abadde ajja akulondoola kaakati emiriza ya bodaboda eyo yesinza abasinga okubatemuza n'okubalemesa okutegeera n'abakolako obutemu ebeera etya oluvannyuma lw'okuba bw'otyo omukono nga omuntu omuyise aze mu maaso ngenda kuwa obukodyo bubiri akasooka bw'oba obadde ogenda ngenda kuwa ekyokulabirako mwena si gye mulaga bw'oba obadde ogenda nansana n'ogamba owa bodaboda najja mugamba ntwale nansana fumba noonyayo akafo k'omanyi oba kapaabu oba ssomero oba ki ekifo kyonna ky'omanyi nti munansana tekiriimu
oyo apapiriza n'akupakinga ko maso mugambe kaneyambise erinnya lyange ntwalaako ku kanka ka pub ng'okimanye nansana tewaliyo kipaabu gye bayita kanka ka pub oba Peter pub aguge manyaga kanka ka Peter mugambe nti ntwalaako ku pub eyo ekigambo ky'oyeeyiza kasavaamu ekigambo n'akugamba awo mmanyiwo ng'ate ekigambo gw'okiyiza okimanyi ne woolaga omanyiwo bulungi w'obeera buli lunaku w'oyita bulungi tekiriiwo oyo mutemu. So kakati bw'obeera nga tugeze ofumbye ekifo n'ofumba ekifo n'ogaa nti ngenda nansana mu kafo ke bayita gundi making sure akafo ako tekaliiyo. Bw'omugamba immediate nti ngenda kafo ke bayita gundi n'akuddamu nti awo mmanyiyo oyo mwekengere. Njagala onoonye ekifo nga okimanyi bulungi w'olaga ekintu ky'omugambye tekiriiwo bw'akkiriza amangu n'embiro ng'atazza papa n'akupakinga mu maaso oyo mwekengere. Akakodyo nnamba emu. Ekyokubiri buli kifo omuntu anaakutemula oba omuntu anaakukola ekibi buli kifo ky'omugamba aba akimanyi. Naye genda ne ku kya ssente akakodyo nnamba 2. Njagala omanye ekifo ky'obadde otambuliramu naddala gw'atambula alinamu n'obweraliikirivu ky'obadde ogendamu buli lunaku ng'okimanyi okigendamu omanyi ne ssente z'okigenderamu. Mugambe tugeze ekifo kya 3,000 zitememu ebitundu 3 mugambe nti ntwalaake nansana akubuuza olina mmeka mugambe nyina 1,000 bw'omugamba nyina 1,000 olwo testinga naye gw'omanyi ezaddala zibatwalirawo ayinza okugamba nti anyongeramu 5. Oluusi boogera lw'okuba ekifo tebakimanyi n'atuuka eyo naye abasinga abeera babbi nga yakutagetinze dde anoonya kutwala mu tageti ze. Ebiseera ebisinga naddala abeekwekamu abalina bannaye bakwese ng'ono omukesi wa delivery kukutuusa mu batemu bakole ekibi. Bw'onaamugamba obusente obutono tajja kuwalira oyo mwekengere. Mpozi singa owulira akayanyeemu nagamba ezo ze zigendayo olwotandika okuteesa naye. Naye nga omaze n'okukakasa nti ekifo kiwamugambye abadde takimanyi olwo n'otereeze watuufu w'oba okola ki w'oba olaga. Genda ne kakodyo ka ssente ako kajja kuyamba nnyo okweteekerateekera okulaba oba pikipiki gy'otuulako ya mutemu oba ya bodaboda eri mu mulimo ogwa bodaboda. So akakodyo ako mukeeyambe nnyo. Kakati ennyambala y'abatemu eri etya ng'oggyeko ekyokuteekako bihuudi kiri kye mba nnyonnyodde n'ebyelementi oba bodaboda anaakola omusango oba owa pikipiki gw'olaba nti anaakola omusango atakulinze wabula akutwala mu nnyanga z'obutemu oba ez'ababbi babeeko kye bakubbako ebiseera ebisinga baba balamuziganya nawe bodaboda abikulako kano just kalawuli babeera mu elementi tebavaamu. So bw'aba akoze ekinene ennyo ku elementi zino kubaako wano akalawuli akabikula ati bw'otandika okumweraliikirira ky'oba okola mugambe agyeko elementi kuba this is your safety butamugamba gwamanyi bodaboda nnyingi bw'agaana linnya endala. Bw'agaana weekengere noonyenge obaddayo ofuna banno mutambule mwenna. Naye buli lw'oyita omuntu wa bodaboda oba owa pikipiki yenna n'omugamba ntwala n'abikulako kano manyi oyo alimu embeera. Bw'omugamba ajjako elementi n'agijjako awobeera mukakkamu muteese naye era ndowooza okwetonda si kibi osobola omugamba nti owaaye embeera gye tulimu ennaku zino yenkase okubanga nkugamba ekintu ekyo kuba mbadde neetaaga okulaba muki mu feesi. Kaakati babeera n'ebikooti beekapika ebikooti bulungi nnyo babinyweza bulungi naye ebikooti ebyo naddala ngera kugereza abatera okuba abantu kalifomu ne bababba abeera n'ebikooti. Kakati bw'abeera n'ekikooti owa bodaboda oyo okuyimiriza weetegereze mu nsawo z'ebikooti baba balina obuntu bwe bataddemu oluusi ziba bokisi za sigala oluusi buba bubiriiti kuba tetumanyi embeera z'abasajja abo ze bakoleramu ez'ekiro oluusi abamu banywa sigala okwebugumya asobola okukolera mu mbeera y'okwebugumya. Kaakati mu makooti omwo abamu babeeramu n'obuwalagi naye mu bukebe bwa walagi obwe mulaba obusinga butemudde nnyo abantu ku bodaboda. Abeera n'akakebe nga bwe kati kalimu liquidi tategeerekeka era aba akatadde wano bwe wati oluusi babuteeka muno bwe bati. Kakati bw'otunulira omuntu nga yina yeekapisa ekikooti kirimu ebintu by'otategeera biringa bikebekebe oyo ayinza okubeera kalifomu nga gw'ataddemu. Kati woyongera okonfamingira nti ono alabika alina kyanoonyaako oba ayoleka okunkola ekibi ebiseera ebisinga omuntu alina akakebe bwe kati akabeeramu kalifomu abeera yeezingiridde akagoye ku mukono. Omukono guno aba aguzingiriddeko akagoye oluusi kaba katambaala oluusi kiba ekintu ekirala ekigoye kyonna n'ebiseera ebisinga biba bya cotton. Kakati mugaso ki ogwabeera n'ekigoye ekyo bw'atuuka mu maaso tugeze ovuddeko ayagala kukuba kalifomu kimwanguyira nnyo okusikayo akakebe
kabera atadde wano mu kikooti kalifomu ono n'amuyiwa akagwe kano ku mukono oba gwagenda oba guno gwennyini n'akukwata gye bayita embadiya. Embadiya kwe kuddira n'akuddira guno omukono n'aguzingirira mu bulago. Kati bw'aguzingirira mu bulago guba guliraanye omukono guno guba guliraanye ennyindo. Jjukira oba olwana osika omukka mungi omukka guno oba ogusika mu kagweye kano akalimu kalifomu. Era olwanamu katono n'ogweri bw'aba takusse aba akubbye. So kyemba nnyonnyola Bwebukodyo 10 abatemu bwe beeyambisa naddala abo abakozesa bodaboda. Obukodyo 10 abantu bwe basinga abatemu bwe basinga okweyambisiza ku pikipiki. Kakati pikipiki endala eriko obutemu yeeno. Omanyi bannayuganda mwagala nnyo okukekkereza abasinga mukekkereza n'obulamu bwammwe. Nti ogenda n'otuuka ekiseera ng'oyagala kulinnya pikipiki n'oyagala olinnya pikipiki ate eriko omulala. Pikipiki eziriko abantu abalala tezitemudde bantu wowe. Ojja n'oyimiriza omuntu bw'ati nga azze avuga naye ng'ayinako omuntu omulala. Yakuba akugoberedde dda baagala kukubba kati ojja oyimiriza. Bakola batya okuteebereza kuba saagala mbatiise nnyo ate mudduke ku pikipiki kuba abamu bamuseevi nga tojja kutambuzaawo bigere. Weetegereza otya nti bano abantu ababiri abajjiddeko babbi oba balina obutemu bwe baagala okukolako oba bazze bagoberera. Ebiseera ebisinga omuntu azze n'omuntu bw'omuyimiriza kye basooka okukola nga buli omaze okulamuza nga wali wegambye omaze okumugambye sente ntono oli excited nga bagenda okutwalira obusente obutono omuvumi obwafala bwatategera bwatamanyi kuvuga kumba akubaza. Omubulidde ekitundu yefudde atamanyiyo bulungi awo ng'akugamba tuula. Bamala okugamba tuula omuntu anaakutta omuntu anaakutemula omuntu anaakolako obuzibu abuukako ku pikipiki n'ayimirira ku mabbali. Ono gwazze naye avaako naddali ku mabbali bakuteeke wakati wa pikipiki onaakubeera emabega ng'omwakuli mu maaso. Awo bagenda kutunda. Ow'emabega agenda kutta baba tagenze kutta waliwo kyagenda okukola oba musazi wa nsawo mu mbeera yonna. Kakati ebiseera ebisinga pikipiki bw'ejjango oyagala girinnya n'omuntu naddala ng'osanzeeko abavubuka babiri tokkiriza bo kuteeka wakati tuula emabega gwaba asembayo emabega. Lwaki omuntu ajjedde ku pikipiki ate avaako gwe n'akuteeka wakati? Akolako mukeetegereze pikipiki esimbye emaze okusimba oli avuddeko gw'otudde wakati bakutadde mu fikisi yaabwe. Obubonero buli obulala bwonna obubalabyeko osigadde ogamba kaŋŋende. Si misana si kiro bye mbabulira bikola ssaawa yonna. Ekyokulala abaagala okutula ku pikipiki eziriko abatemu oluusi mutula ku pikipiki nga ziriko abantu babiri oluusi otandikirako bw'omu. Ne mukutandikirako obw'omu omuyimiriza n'akubuulira layisi n'ogaakanninye eno si ya stage baakabyanze bano abazungazunga omulinnye kati bw'atuuka mu maaso agenda akuba eŋŋombe ng'anoonya omusaabaze omulala. Naye abasaabaze abaddala kyetegereze nnyo abasaabaze abali ku makubo abasinga okuwanika emikono nti abatwale oluusi abayitako. Kakati agenda mu maaso abruptly oba somewhere somehow n'osanga omuntu alina wayimirira n'amukuba omukono n'amukkiriza n'atuula butuuzi tebatera na kulamuza banguyiriza nga azze ayita ku basaabaze abalala ono ali kiki ekiri special kyalina. Abo baba bateeseteese ng'omwajja musanga mu maaso era baba bagenda kutemula. Abasaabaze abamu muli ebyokulya by'aba bodaboda bibaamu kalifomu. Awo nno tujja gendawo ejja kuba topiki ndala. Naye weegendereze nnyo. Kakati abasaabaze abamu babeera bakyala. Nze ng'ababuulira babeera bakyala. Era abakyala bano njagala ensonga ze nkugamba ozitwalenga nkulu kubanga ky'ekiseera kye tulimu si kirungi naddala ku butemu bwa bodaboda. Osanga omukyala atudde ku pikipiki naawe oyagala kutuulako naye abasinga ate bano abakyala basinga nnyo okutta ba bodaboda kuzitwala. Abakyala bwe muvuga ekiro omukyala omusanga abamu beefuula obukodyo bw'okwefuula omusanga kukubo ne yeefuula nti olubuto lumuluma nnyo omulwadde wa lubuto n'akuyimiriza. Musajja mukulu oluusi toyimirira oluusi mubeeko ebintu ebyo bye mukola. Mukyalo bye bamutegawo nga banne bali eri bava mu kifo ekiri okwati ne bava eri ne bakuyiikira. Naye ng'oggyeko ekyo gamba nti omukyalo olinawo omusanze mu bifo ebimu akutta omwana budde bwa kiro. Abasinga bwe baba nakuba kalifomu bazinga ebigoye n'eddole. Kati ebigoye ebyo byazingira mu ddole mwe mubeera ebigoye munda n'ebyo bye nkugambye byataddemu kalifomu. Oba omuvugo owulira yeekyusa kumbe ajeeyo kacupa kali amamirira ku kigoye asobole okukola ki okukikuzingako olwo akubbe. So generally ensonga n'aba bodaboda bazivuga mugyegendereze era bise nnyo mu bavuzi bange essentially bodaboda riders baginnyonnyodde. Kakati oba bwonna nkuwa bukodyo abatemu bwe beeyambisa okuttira abantu
ku bodaboda. Kakati musajja mukulu njagala ngendeko kuba emmotoka. Bannaffe abavuga emmotoka ennaku zino aba bodaboda oba abavugira ku pikipiki oba abeevugira ku pikipiki ze muyite ez'omulimu gwa bodaboda batemula abantu ate bano baba n'emmundu. Njagala okubategeezaako nteri muvuzi wa bodaboda alina bukugu kushootinga moving target. Awo mbawolereza mbadde nabo mbamanyi. Basajja bato abamu bafala abamu bakava mu kyalo abamu n'amagezi balina amatono badduka mu ssomero nga tebasomye. So simanyi jajja magezi ago bwe gatyo. Kakati obusobozi bw'okuba emmotoka etambula. Obusobozi bw'okuba emmotoka etambula. Shooting a moving target obuba bukugu obwatendekebwa. Government mwe checking. Abantu abo oluusi pikipiki bazeyambisa bweyambisa. Naye okutegeera obutemu buno butambula butya njagala mbubannyonnyole. Ngenda bubannyonnyola with illustrations. Illustrations zino nja zibateerako. Aba bodaboda abalondoola w'emmotoka ebiseera ebisinga abalina driving mirror weetegereze. Ennaku zino babazuula nti obusobola okubeera mu driving mirror n'omulaba. Naye njagala weegendereze ng'oggyeko omutima gw'okulaga nti oli abadde akulondoola batera kubeera basatu. Ku butemu bwenzize ntunuulira bwenzize neetegereza obukoleddwa ku bantu. Batera kubeera bantu basatu. Baagala nnyo ekifo oba ekifo kyonna ekituukira mu masaŋŋanzira. Kubanga awo baba bakubaze baba bakubala dda n'okusinziira katambi mumanya katambi ke twabateerako akapulaani kyali okutta state house controller nakyobe ke twabateereddeko. Genda okawuliriza owulire nga bapulaani nga biki boogera. Baagala nnyo ekifo ekirimu exit kubanga bamala okukola obutemu basobola okubanga bafuna exit bafuluma. Kakati wano njagala ntandike ku kikolwa. Batera nnyo kusanga mu junction. Kakati bw'obeera mu junction oba obeera mu kkubo nga liriko amakubo asatu litwala lifulumya eryeyongerayo. Waliwo nga lyeyongerayo litwala lifulumya. Ngenda kuba ndikuwa ku illustration yawo olabe. Bakuzingiza wakati awo. Kakati bodaboda ezijja ezisukka mu emu. Ebiseera ebisinga ziva 3. Awo bw'otuuka awo ngenda kukuwa engeri gy'okivaamu. Bwe batyo basinga okukola. Kakati abasajja abo bakuvugira mu triangle. Bwe batuuka mu junction bakuvugira mu triangle rozeno shape ya triangle. Bwe bati. Ne bwe bati. Bajja bwe bati nga bali basatu eno ku base ya triangle. Omu n'asigala nga agenda, omu n'asala bw'ati, omu n'asala bw'ati. Ne bakusalamu bwe bati. Manya musajja mukulu nti owedde. Manya mukazi mukulu nti owedde. Balina obukugu oba tokyalina gy'olaga. Gy'olaga wabaayo alazeeyo bw'atuuka mu maaso n'akyuka. Jova wabaayo asigaddeyo astaging emabega nga amaze okugira. Kati wano wakati olwokusatu n'akukuba oba tukyalina wakuddukira. Weegendereze nnyo epikipiki esatu ezijja omulundi gumu ne zaawukana abulaputire. Ngenda kukubuulira abakivaamu batya. Kati eno ye demonstration yengenda okukola ku kyembadde mbagamba. Ngenda kutandikira ku muntu gwe batrailinga. Nja kugereza ku kino ng'eno ye round yange eri wakati kankube nga luno lwe luguudo. Bannaffe abasinga be batrailinga kino mulina okukimanya just demonstration bino byennina bye biba bibalaga kasita mutegeera mangu mujja kwanguwa okukitegeera kyengezaako okwogera. Mutegeera mangu. Okay, no lwe luguudo. Kati in many cases oluguudo luno lubaako ngeno ye round lubaako akavaako akaŋŋambe eti akavaako kakwate eno. Nja kugereza kati geza ku luguudo ng'olwa Namuŋŋoona olugenda Nansana bw'otuuka ali ku Kyennabweru. Waliwo ekikkiriro Nabweru, waliwo akakkiriro eno ku Chachi, waliwo n'akagenda erisigala ligenda ehoyima paka. Kati baagala nnyo ekifo nga kino wano ewali amakubo bwe gati kuba gano gabayamba nnyo okutambula. Kati let's say yeggo wano raundi yange nnyimpi naye mujja kugitwala nti eyitanga bwe watyo. Let's say yeggo wano. Kakati ebiseera ebisinga abantu bano baba bakutrailinze dda ne bakizuulawo oyita. Kati ngenda kugeza nti bajja kubeera basatu wano. Kangereze basatu nga boolaba awo basatu awo. Kakati abasatu awo bwe bajja olwo ojja osemberera enkulungo bwoti.
kanzijemu kano kemba nkozesa akatonotonoko jekale kankozese kino kakati eno emmotoka yo ojja wosooka okulabira ono ali wano ajja kuvuga speed ono ali wano agenda kuvuga speed bwati akusooka emaaso bwati noono ali ebbali bwali mu driving mirror ajja kuvuga speed akuyiteko bwati ono owokusatu abasatu asigala mabega kakati tageti y'abano kwe kubanga tebasobola kudda mu maaso kuba obodde eri kakati ono akuyiseeko bwati aba tagetinga kuba wano let's say this is passenger aba tagetinga kuba ku passenger noono ayise eno aba tagetinga kuba ono ye driver kakati ono asigadde emabega ye kirina ajja alongoosa yajja alongoosa ekiwedde ono asigadde emabega just in case bano baba balemeddwa tugeze n'osiba noyagala oderivance osangayo ono namba 3 ono 1 ono 2 ono namba 3 asigala wano mabega kakati immediately ngomaze okutagala oluusi emmotoka evudde ku mugendo nebanga egira wano ono ajja kuvaayo lese awo wonna muyiseewo kakati mbadde mudduka oyise mu round ogenze oyisiza round kademise round kati ogenze eno ono avuga nakuyitako bwati nadda wano olwo bakumaliriza noono nadda wano ne batandika okuba wano biseera ebisinga so mukyegendereza sobola aba omuntu nga baspeedinga ne bakuteeka mu kantu kano kakati akantu ke baba bakutaddemu bavugira nnyo mu kintu bwekiti bavugira nnyo mu gye nabagambye bagiyita batya triangle bavuga bati bwe badda bati noono naavuga bwati nadda bwati gye nabagambye eno triangle sobola abajja ba speeding omu n'agenda omulala n'agenda omulala asigala emegamanya bagenda bonna converginga wano olwo ng'owedde ebiseera ebisinga so that's ye demonstration eno gye badde gadgets enyina ntono naye ndowooza mukitegedde so figure eno gye mbadde bannyonnyola rectangle eyo gye bajja okubanga bakozesa siina training ya busirikale siina ki nze kyenkugamba kyemmanyi naawe yongerezaako ebyo oba weebuuze kuba singa kunze naye nze kyenkugamba kyekyo kyenkola ki kyemmanyi bodaboda ngikulembedde abantu abasukka 5,000 badde mbakulembera kuva 2015 nga nze mukulembeze w'okuntiko genda onoonyerezeko ku internet typinga mu century typinga mu kankaka typinga mu bodaboda typinga mu entalo za bodaboda ojja kundaba ati the center of understanding is ate byenjogerako bye bitono media house ebikuba n'ebyo mmanyi bye bingi kakati nyongera okutegeezaako nti obutemu obwo obukolebwa mu triangle oba kyekyo kye ngamba kano akantu ak'emirundi esatu ye triangle bweti bakuvuga ne baawukana omulundi gumu omu n'agenda eno omu anaasigala emabega yaba agenda okukuba amasasi ebiseera ebisinga asigadde emabega bawakuba mipiira ali maaso singa oba obawonye alina kuba driver so kati nze mbabuulira basajja bakulu kakati bw'olaba abakutrailinga nakivaamu otya maaso awo ngenda kukola akatambi nga mbabuulira bintu bino byonna obibuukamu otya kati obutemu obulala obusinga okukolebwa ku bodaboda abamimotoka otambulira ku highway ova wakawuwo batandise obutemu obw'okukuteega ku geeti va ku buno bwe bawambye naggirinya ne bamuteega ku geeti balina obutemu obwo bakyusa obukodyo kati bakola batya gwe musajja mukulu afuluma n'emmotoka gwe bakutegera nti bufuluma n'emmotoka bakutega epikipiki mu maaso ga geeti yo nga pikipiki eno weebagitadde tosobola kuyitawo kati bw'obanga oguddewo geeti ng'omaze okugula booti geeti okuba eŋŋombe nga tolaba muntu yenna nannyini pikipiki eyo n'okakibwa okuva mu mmotoka yo ove mu mmotoka yo ojje olabe ani ataddewo pikipiki wawedde kasita olaba ekintu kyonna ekiri mu maaso ga geeti yo baba bakuteereddewo stumbling block baba bakuteereddewo ekintu kuba pikipiki togenda gikoona ogiyiteko waggulu mpozi ng'ovuga ttata naye obumotoka bwaffe buno obw'ekinaku bwe tuvuga mu Uganda era kasita ogikoona oba ogenda kutagala baba bakuteeza epikipiki mu maaso either oveemu olabe yaani oba ogikoone okendeze speed basobole okukukuba ab'emmotoka mbagamba bye mbagamba nsonga nkulu nnyo the future will exonerate me I will borrow that word from Tamale tuli ku Tamale Mirundi official
ku mukutu guno. Kaakati ng'oggyeko eky'okutega naddala mu abava mu bikomera kiki olina okukola ke katambi kenzizaako kiki olina okukola in case ng'eno bibaddewo. Bw'obanga tebasobodde kuteega ku geeti yo jjukira nkugambe baba bakutweyiringa dda baba bakulondoola dda bamanyi gy'oyita bamanyi gy'odda n'obudde bw'odda. Musajja mukulu avuga emmotoka njagala obeere mwegendereza muve ku masimu nga muvuga wegendereze obulamu bwo kyekikulu esimu bw'etakubawo otemulwa mu ngeri gy'otemulwa olw'okuba obeera amalala gakuliko either abamu mubeeramu n'abakyala nga muli ku bakyala naye wegendereze. Akakodyo akalala ky'osooka bw'oba otambula mu kkubo ng'olina gy'olaga wegendereze nnyo pikipiki eziri ku mabbali zeefuula ezifudde. Bakozesa nnyo akakodyo k'okusanga owa bodaboda ng'akanika pikipiki wansi awo aba alina kyayazeewo ng'emmundu yagikwesa edda era obona atera okufa. Akakana ali mu kyeremeenti mbuuza wali olabyeyo omuntu akanika pikipiki ng'asigadde mu erementi. Bw'osanga omuntu yeefudde akanika piki naye ayambadde erementi oyo mutemu. Omuntu yenna okanika okadda tugiyita okadda ffe mu bodaboda okanika okadda olina okujjako n'owetegereza bulungi n'engalo n'oziyambulako bigiraavuzi n'obiteeka wali n'osobola okugatagata obuwayo okadda yeetambule. Bw'osanga omuntu akanika pikipiki ekyegendereze naye ekisinga obukulu sanga asooka kuba pikipiki bya bulijjo zifa naye sanga asooka yeefudde akanika muyiteko. Musajja mukulu singa osanga owookubiri mu distance etali mpanvu owedde. Bw'osanga owookubiri gw'olese emabega abamaze okutrailinga abamaze okubuulira ali mu maaso nti tageti ejja. Nali bagambye ekintu ekibi naye guno omukutu guli public sijja bagamba kyoyitira mbadde kino njagala nkyogererewo kiki olina okukola owookubiri bw'omulaba. President akiyita kusootinga sijja kiyita kusootinga nja kukikubuulira mu ngeri ennungi mu katambi kengenda okuzzaako okiwona otya. Kasita osanga owa bodaboda owookubiri akanika mu distance etali mpanvu oli amaze okugamba ono ntageti yiiyo era ogenda. Kati okwerinda bali benkugambyeko abatera okwagala okutrailinga. Kanja kugereza enguudo bbiri kankuba oluguudo luno nga ku mothers ezimu ezibeera ku highways waliwo luno waliwo ne luno ne wabeerawo ne luno kakadde mise ovugira mu luguudo luno mwoli oba ovugira mu luno kakati ojja singa by any means obadde ojja bwoti ebiseera ebisinga olumu luba lugenda bwe ruti olumu luba luleeta bwe ruti olimu omu kakati okwekengera singa mu demonstration eno wano emabega osangawo gwe tugamba akanika abamu beefula nti bakalika naye ng'akanikiramu element n'omusanga awo gamba omusanze awo yeefudde akanika n'ovuga tokifaako nnyo. Kati singa oba otuukanga wano mu distance etali mpanvu nnyo n'osanga omulala this other side very many times atera kubeera this other side omu abeera this side ng'omulala this other side. Kaŋŋambe kankozese akantu kano nti osanze omulala omusanze wano musajja mukulu manya ekyo obeera owedde bwe baba nga badde ne characteristics ezimu ono abadde akanika n'ono abadde akanika ebiseera ebisinga roolo yono eba yakuba mipiira ng'akugoberedde kasita ono amala okukuba emipiira n'otagala ono abeera wakumaliriza ate ekiseera ekisinga bw'oba ova eno n'oyita ku ono amala okwalaatinga ono mu communication gye baba nayo nti target yiiyo ejja so in any way ono yaba agenderedde okuba. Kati omulimu nga guwedde tebatera kutambulira mu biseera byemu buli omu adduka bibye kusinziira information eno eri mu industry ya bodaboda abagyetaaga mujje mugirabe mweri mu industry abaana bagimanyi kakati abamu aboogera emwogero olusi tubasekerera naye kale kakati ono bw'amaliriza ebiseera ebisinga asobola okuproceedinga n'agenda ono naye n'agenda ate ono ebiseera ebisinga abeera eno singa wabeerawo tewaliwo bariya wakati emuziyiza adda buzzi mu luno n'akwata eno neyeetambulira n'ono atunudde eno neyeetambulira gwe n'osigala mu kintu kino so weegendereze ono asooka akanika n'ono owookubiri akanika batera nnyo okukikola nga baagala kukumaliriza ate ebiseera ebisinga maaso eno gy'obaalaga wabeerayo rawundi so ye demonstration yange eyo naye nga
wegendereze nyama kubo agana agavaako kuba ebiseera ebisinga bano abali wano ono bwakuba nono nakuba abakumaliriza bava muno naddala ng'ekkubo limu abasinga naddala mu bifo webeekweka oluusi wabeera obusiko wavaayo abamaliriza muno mabbali ono bwamala okuba emipiira nono nakuba driver eno mabbali watera okuvaayo abakola ki abamaliriza omuntu oyo ne babeera nga babutuusaako ekikolwa bino bye tuli mu kusomesaako obeere bwerindala so demonstration eyo gyengezezzaako okubatuusaako ebintu ebyo mubyegendereze naye ate abantu abo batera kubeera ku sayidi za nguudo za njawulo omusanga ku left omulala omusanga ku right ebiseera ebisinga nga bagamba characteristically babeera mu kitundu nga banaatera okutuuka ku junction wateeka okubaawo okkuba eddala eribafulumya ate bwe bagenda bonna tebagenda mu kkubo limu buli omu akwata gage so kakati byegendereza ebintu ebyo osanze yeekanisa pikipiki wakava mu rawundi gye wetolodde mulimu amakubo 3 omanya ekiri ku pikipiki ezo zosanze obukodyo 10 abatta abantu bebeeyambisa naddala nga bukwatagana ku pikipiki byembabulidde basajja bakulu mu bitwale nga nsonga naye nga njagala okubongera mubeere vigilant mubeere begendereza ate mubeere bakakkamu mubeere nga senga omutima gwo oba abeera omutima gwo ekubuulira engeri ki gy'osobola okuva mu kino mbadde kaakaka omulima w'ekibiina kya bodaboda senkyale mwongera okutuwagira saako n'okuwagira omukutu gwa guno Joseph Tamalemirundi emirimu gyange emirala I'm a television moderator host Joseph Tamalemirundi so keep it Tamalemirundi kindly mbasaba you would kindly post your comment like this video because it's a very important video. I think it's a very important video. It has given you very important information and as well mbadde nsaba teekako comment yo gwe kububbi bw'omanyi batera okukozesa bwe sikugambye sharingira banno naye basobole okubeera ababuufu kati nsiibudde mweraba tuliddiŋŋana olunaku olulala